date nga statement ozicalculating up otekansi president. I was right attend mutufu one. Gwe bogamba anti politics akuletedde okumanyira family yammwe bwalinga okyali mu active politics 15 years back. Did the elected president of Uganda Kyagulanyi Ssentamu attacked you anywhere or commented about your participation in the politics that it can stabilize the family? No, we are telling you. Gorwache sawa zino ozera ogamba mbwa abantu babanyirira okuba anti politics yagenda kwa mu family ya mukuru. Ngera kutegeza, it's not all about politics. It's all about the envy, the popularity of Robert Kyagulanyi Ssentamu and the love which Robert Kyagulanyi Ssentamu has right now in Uganda. Popularity, okumanyikibwa, obwagazi n'ettutumu byalina. Kati kyekizibu kyammwe first and foremost teri ayina budde bwammwe mmwe mwabasigadde obudde wa Uganda buli ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Reason being, njagala ndeetereyo video bukyanga Robert Kyagulanyi Ssentamu afuuka politician nga wakola post ku post ng'okooneminga ebikolwa bya Museveni ebikyamu, okweremeza mu buyinza, okuwamba abantu, okubatta, obuli bw'enguzi n'ebintu ebyefaananyirizaako webityo. Ondeetere post ezo videos wakola ng'okooneminga ebikolwa ebyo. Why? Gwe byakulema asobola omuto najja byogereko n'ayiwawo omubiri kuba gwe byakulema. At that time walinga oli politician ngono si politician. So bwabanga muto wamwe yavayo n'akondemminga n'achallenginga dictator, then you need to appreciate and you keep quiet because you are good when you are quiet. Njagala te video emungo okondemminga ebikolwa bya Museveni nga Kyagulanyi afuuse politician tebiriyo kiki oyogerako mukulu. Leke yajja n'ayogera ebigambo bino n'abitegeeza abantu abyogere kubanga abimanya abisobola alina obusobozi. As simple as that. Okitegedde bulungi mukama wange. Kati na wano kankuddizeyo katono. Biri 14 na myaka 14 mabega oba katudde 2011 2011 wesimba mu Kampala Central sibo ekiri n'owangula akalulu ako tewakakuza Muhammad Nsereko, tewatunda Victoria n'ojuguza Muhammad Nsereko 2011 ya Kampala Central. That the public knows about that. Omukulu yawangula akalulu 2011 n'akaguza Nsereko Muhammad bamu milioni 6. Victoria yagiguza Nsereko. Okitegeera? Wakwata Victoria Kampala Central n'ogiguza Muhammad Nsereko bukadde 6 n'abukuwa n'ova mu layini. Mukulu wakwata Victoria mu 2011 n'ogiguza Muhammad Nsereko. Wasoka kweseba mu Kampala Central n'owangula Muhammad Nsereko Victoria y'omuguza obukadde 6. N'ogenda ne weesimba ekira ne bakuwangula. Kati oyagala genda Gomba West. Sijjo yagala okulaga nti ye naye ogenda yotya. History tumulina mukulu. Oyo yoya. We must keep Kampala green. This was part of the ecstasy during a delegates conference for DP Kampala Central Region that sat today at Christ the King Church Hall in Kampala. Musician and renowned music producer Eddie Yahweh was voted to replace Erias Lukwago as the DP parliamentary torchbearer. And the name is Eddie Yahweh of Kamotiatu Parish in Kampala Central. Yahweh says his involvement in music does not make him less competent. Music is a profession. I went to school. By the time Lukwago was in 3rd year, I was in Makerere for my 1st year. And I've done many degrees. I went to school to study music, dance and drama. I studied journalism later on, and I've got a master's in journalism. I majored in radio and TV.
In a letter from DP Secretary General Matthias Nsubuga, Yahya was declared unopposed to vie for the Kampala Central Parliamentary seat on the DP ticket. The Democratic Party is for truth and justice, and it gives opportunity to everybody. But Lukwago accuses Kampala DP leaders of gross misconduct and robbing the city. We've got a problem of mafias in the party. That's the biggest problem we are facing. And particularly here in Kampala. My card number is number 11 of a life member. And none of those mafias is a life member. None of them. I'm a life member. I have a stake in the party. We have people who have connived with the tycoons to sell off every piece of land we have in the city, including the public facilities where we have the riffraffs, the poorest of the poor. We can't fight corruption in NRM, thuggery in NRM, and then we tolerate it. We keep it under the carpet in our party. No. In the LC3 race, Charles Musoka Serunjoji was declared unopposed to contest for the Kampala Central Chairmanship, which he has held before. Honorable Kwago is going to be met because he's a member of the Democratic Party. I don't know why he's looking out himself. Eddie yawe genda mpola. Naliwa DP buli kimu nkimanyi. Ojja genda mpola. Njagadde kusomesa na kutegeeza genda mpola buli kimu nkimanyi. Watunda Victoria 211 n'ojiguza Muhammad Nsereko nga tukuwadde kadi. Era ne president ya campaigningirako. Okitegedde bulungi nnyo. Kati gwe mizejo tegikuggwanga mugenda mpola kubanga mmanyi bingi. Manyi bingi. So kati genda mpola fe tulwa okutegeeza twagala kujjako Museveni so si kulemezaako Museveni. Omwana obo mutowo yakusinga toddamu kwogera statement zikakkanya mwana. Osobola ozoogera mu kisenge ekyo toziteeka mu public. You have a right to comment on every political and you have a right to talk about any political situation in Uganda, but not against your younger brother. Because it's like we're putting him down. Ngategwa musoka political arena. So I not favor abatomwagala. Let him be mulekabe ne chayina okubeera. Fete twagala kuyomba naawe. Era tetulina buzibu na family yammwe obuzibu tubulina nammwe abaagala okulemesa muto wa mukufuuka kyali. Okitegedde bulungi. 225 watunda Victoria ya DP n'ogiguza Muhammad Nsereko. Oba wakana nja kuleta mo evidence. Returning officer bakubira ba Kampala bagamba nti wangu dakalulu. No mala ne mukwatagana Nsereko n'otunda Victoria. Kubanga Nsereko obujulizi bwonna obululu bwobusingo bwonna abujja wa Global Barracks ku Summit View ewasigadde wonna twamukuba. Nalina polling agent mu Serwanga A to Z. Kati gwe muvubuka genda mpola. Twakunganya obululu okuva mu Serwanga ne tugenda mpaka ku parish. Emengo wali opposite musajja alumbwa mpaka ku Central Division. No mana ne wechusa Victor n'ogiguza Muhammad Nsereko 211. Kati ddamu tumanyire mpola muvubuka gwe tukutegeera. Nali polling agent nze nakukwatira akalulu ku Serwanga A to Z. Mengo parish olimu ya 12 byonna tewali era mu Nsereko ya wangu lona akalulu. Gwe muvubuka gwe tumanyire mpola. Ba comrade kano kamwe. Buli lwala ba president okujjako nga tomugobereranga naawe olimu amakonda. Bw'aba tayogedde ku kintu takipostinze nga n'omuntu gwolowooza nti muganda we tamukozeeko comment wadde omupostinga oba omuwa kaadi ya ekibiina. Waliwo gu question mark gulinga roundabout ye Busega. Okitegedde bulungi no? Akalwa akawedde yafuna kadi. Lwaki abona bafuna kadi? Kati ba comrade babeereyo nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu buli kintu kyonna aba akimanyi. Naye asirika musajja wattu. Aba asirika. We bawera Segirinya kadi. Baita sola juono. Wano kuba asirika. Mutuga mutu sola kwogera ku bantu betumanyi bana bantu bamanyi.
bwekugaa tusirika tulina ensonga zitayagala kwogera tuba tunakye tutegeeza. Nze kennyini nze nasooka okulumba ediyawe ng'akalulu katandika ng'alina emivuyo gyenyigidde mwera nze mu famire ya Sentamu oyo gayita njagala kubanga akimanyi nasooka ne mukuba omwandaawe. Kye kimanyi bulungi namukuba omwandaawe. Namukuba omwandaawe ne musuuza byali bingi nnyo. Kuba mukuba na information n'obujulizi. Ffe tulwanye entazo y'obufuzi omutulabirano ku social media. Kati kugane polling station yange wennondera nkyagijjukira A to Z Serwanga Village. Ffe twakumanga obulwa abasajja basiriwole sawa. Kyetuga tuba tukimanyi bulungi nnyo. 2011 n'otunda Victoria. Oli muri van psychology oyogera bigambo okakkanya mutowo songa ate wandibadde supportive nnyo. Wandibadde supportive nnyo. Noga nti awo tutuuse wano ndi kati naye kati omusajja ali ku international level gwogamba nti wasookayo wasoma nnyo. Yes, okuweesooka si kubulya okuggyako nga ntomanyi Luganda bulungi. Okuweesooka si kubulya. Obulimba bukeera wabula amazima gato atigasanya buli kimu. Katugenda mu protest vote akalwa akajja. Tolina sayini yonna ekulaga nti olina kyokola okugenda tujjako mu 7 teriiwo. Ate nno mbadde nkusonyiye ebbanga bakomrade kambabuulire. Nakuba yawe nga tugenda mu kalwa akawedde kali. Nga nammation gyenkubanga evira ddala Gomba. Mu famire ye Gomba nenkuba n'abali ebweru n'abali mu Kampala abaluganda bakono emikwa ne mukubira mbona ne mbayuwa bwe twava okolo ne mwesonyiwa wabula kyatamanyi nti on daily basis oba weekly basis monthly basis after month mbadde nga nfuna information ku intelligence noba afulumye eggwanga abantu baasiisira nabo mu ggwanga gy'abadde agenze bonna ba NRM. I have the all information mbadde muleka bulesi for the sake. Nandi badde nga nzina mukolako video kunako tuwabadde ndeza no wabadde ne ABCD wabadde bungeza wabadde ne ABCD wabadde deni makwa wabadde ne ABCD wagenze kando badde no nga nzina pa information nagamba no yokamuleka wabula kasita yako zenso bina jina tandika okukola advanced psychology nga abuza kuba president ngamba no mbadde nga afuna information bulolinya n'ogenda ebula abantu bobera mba NRM nga ne mwogera byonna bifuna nene ngamba no for the sake of the struggle chali kamwesonyiwa emyaka gyonna mbadde nakwesonyiwa. Abantu bangi baza mu inbox kya musajja mulekera abala mwogereko. Bino nze nabitandika ebyokuwa basajja abakya mu famire ya Sentamu. Nze nabitandika era mbadde nnobimaliriza. Mbadde nga nfuna buli lwali nnyo inagenda oba agenze kuyimba oba agenze kukola ki ne ku personal business ze nga sinkana ba NRM mu diaspora nga information ngifuna naye nga nsereka naye Hembireka. Nekati wazokola kino ekyobusiro ekyokuteka abasinga obungi temwategedde statement. Omuntu akola statement ngeri calculative bulungi nnyo. Museveni ne banne baba kimanyi nti musajja kati atukolera ffe tuba tukimanyi.